ennaku z'omubbi zibeera ana. Wuliriza, ennaku z'omubbi zibeera ana mukwano gwange ampuliriza. Kaakati abasajja bamaze ebigambo ne babyasa ne bafundikira nga Belangidde. Wuliriza, twavayo ne tubanyonnyola nti omusajja yazannya akabadi, wabula nga ekigendererwa mu kuzannya akabadi kano tewali amanyi kubanga kafiiramu omuntu mulamba. Kaakati mukwano gwange ampuliriza, sooka okwate ekigalo okiteeke ku vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero. Vidiyo eno sooka ogimpeera ekigalo, buli munnayuganda afune information eno akakase nti abasajja bano babbi ate era munnange tebakirinamu lwakutaano okutugumbula omuntu oyo n'akafiiramu bo ne bayisaawo ebyabwe. Kaakati ogenda kulya ebigambo ebitiisa, wabula nga sinabakwera nga nkutwala mu bigambo ebitiisa mukwano gwange ampuliriza. Waliwo akatambi ke njagala okusooka okukuteeramu naawe ogenda kwewuunya ng'omukozi wa gavumenti yennyini ng'akozesa emmotoka ya gavumenti yennyini nga kuliko n'ennamba emyufu yennyini yalumba abantu n'abatulugunya n'ababbako ebyabwe ng'akozesa emmotoka eyo eyamubwewa. Katusimbule omulundi gumu osooka olabe ate nkutwale muwaako omuzito ddala. Emmotoka eno egambibwa okubeera eya RDC Wemayuge omukulu Madoyi Elijah. Egambibwa okuba nti ebadde ekozesebwa mukyala we Anet Madoyi wamu ne mwannyina Kayemba Robert okusobola okunyagulula ettaka ly'abatuuze e Bukomansimbi. Kaakati nampuliriza n'obwombeefu njagala okimanye nti RDC yabeera omubaka akiikirira pulezidenti mu kifo kyonna ky'aba mutaddemu, oba mu disitulikiti waba mutadde, oba mu ggombolola, oba mutadde mu divisioni, kasita abeera nga RDC yo yabeera akiikirira pulezidenti oba alipurezentinga pulezidenti yamala emirimu gya pulezidenti mu kitundu ekyo. Kaakati ono eyateekebwayo mu kitundu kino emmotoka ye gyakwata n'ava mu bitundu byeri e Busoga, wuliriza, n'agivuga mayiro obuwanana n'obuwanana. Njagala okimanye nti eno egulwa ku ssente za muwi w'omusolo. Njagala okimanye nti ono asasulwa ssente za muwi w'omusolo, wabula kigambibwa nti ono ne mukyala we bavuga emmotoka eyo ne bava gye bavudde nga bw'owulidde mukwano gwange ampuliza e Busoga, ne bavuga mpaka mu Buganda, ne bayisa e Kampala, ne bayingira e Masaka mpaka Bukomansimbi, ne bagoba abatuuze ku ttaka. Njagala okimanye nti bano pulezidenti yenna abeera mu ntebe RDC ye muntu amukiikirira. Kaakati ng'oyo y'alina okusolovinga ensonga z'abantu, wabula ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa, ono yava mu bitundu bya Busoga ng'ajja avuga emmotoka eno eri UG 4302C namba puleeti yaayo. Nkugambye nti amafuta ganywa gwe musolo gwe tuwa, amafuta ganywa gwe musolo ffe gwe tukwata ne tuwaayo ne bamugulirako amafuta agamutambuza. Ebyambalo byayambala abamu babeera b'amagye, ffe tubigula ku musolo gwe tuwa. Emmundu ezimukuuma zigulwa ku ssente ze tubawa. Emmotoka eyo yamuweebwa yagulwa ku ssente omusolo gwe tuwa. Ekisinga okwewuunyisa oba okwenjamiza, byonna nga bwe tubimukolera nga tuwadde omusolo, ono byakozesa ate okututulugunya n'okunyigiriza munnayuganda. Kaakati nno oyo si ye yekka, bangi mubalabye nga bakaaba, naye nga basinze okubeera nga babakaabya ate be bakozi bennyininyini abali mu kintu abandi bayambye. Kati mukwano gwange ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkwongerayo, njagala okimanyi tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa. Wuliriza, bw'oba olina ekizibu ekya buli kkala, naddala ng'amaka gayuuga, omwana tasoma bulungi ku ssomero, omwana tategeera bulungi mu kibiina, yasemba okwata ssente nnyingi nnyo, totawaana koona ku Haji Miti. Wanoonya visa yakubula dda mukwano gwange ampuliriza, emirimu gyo gyagootana gyagaana okubeera nga giterera, teweerumya mutwe, teweemenya. Kakati Haji Miti ajja kuyambako mu nsonga nga zino, wabula Haji Miti akugamba bw'oba owulira ng'omuntu gw'ogenda okubeera nga osomereddwa tomwagala bulungi kuva ku ntobo ya mutima gwo, totawaana, kubanga ono bw'anaasomeddwa omuntu oyo agenda kwerippako paka bw'olifa. Kati wulira, omukulu amayiddwa nga Frank Geshumba aleese bwino omuzito ddala. Kaakati ono nga tasobodde kubeera nga ataliza mukwano gwe amanyiddwa nga Bujingo niyonzimaana, ono yakavayo n'azannya akandolindoli ng'agamba nti yakubwa amasasi agalinga enkuba mu ddakiika y'emu mbu n'asaba Yesu ate n'awonerawo. Kaakati ono amuleeseko bwino omukambwe ddala. Njagala mukuteeremu osooka omuwulire, kubanga ebigambo bino nagamba nti ku AKTV tebeera byange, bibeera byoyo yennyininyini abeera abyogedde, abeera abisiza mu kamwa ke. Ffe tetulina buzibu bwonna tubikutuusaako ne tubeera nga tubikulaga, naawe n'omanya ensi bw'etambudde. Kaakati nno mu mbeera eno njagala owulire omusajja ono amanyiddwa nga Bujingo niyonzimaana oba Pastor Bujingo niyonzimaana. Ono yasolooza akasente n'akasente n'obuwumbi okuzimbira bannayuganda kyaki n'afundikira nga abatuuziza mu bisooto. Naye kansooke nkujje ewa Haji Miti mubaka buno buulire katono nnyo nkutwa direct
ewa Bujingo Niyonzimana ne mukwano gwe fa Franka Geshumba ng'amaze okumwabya. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalimu okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwe nnyimidde olwaleero ng'okumansira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangibwa ku nnamba 0752871515. Kaakati mukwano gwange mpuliriza ebigambo bino omaze okubeera nga mbisoosotola osobola okubeera ng'obitegeera ng'obiggonyalwe omanye nti munnange omuntu gw'olowoolezaamu nti naakutwala mu kkubo lya Katonda omuntu gw'olowoolezaamu nti yakulembedde okwolekera eggulu ate munnange ebintu byakola birala nnyo naddala obudde obw'ekiro tebifaanagana n'ebyo oba oliawo by'olowooza. Kakati ng'omaze okukwata ekigalo n'okinyiga ku vidiyo yaffe y'olunaku olwaleero olwo buli munnayuganda n'abeera nga vidiyo eno egenda kubeera nga ebutuukako olwa mayireegi gy'ogiwadde ng'otaddeko ekigalo n'ompya ng'osubscribinze ku mukutu gwaffe guno ogw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka n'okoona n'ekkadde nga buli vidiyo gy'otteekayo tegenda kubeera nga ekusuba. Kakati nno kansooke nkuteereyo akatambi ak'omusajja ono amanyiddwa nga Franka Geshumba. Ono naye amanyikiddwa nnyo mu nkola ey'okubeera nga mufere era yakwatibwako ebiseera gye buvuddeko emabega. Ono ng'asangibwa ne passport empitirivu n'asangibwa ne layini z'amasimu mpitirivu n'ebyambalo by'amagye era bw'atyo n'atwalibwa mu mbuzi ekogo wabula tetumanyi wa gye byakoma oluvannyuma yayimbulwa. Kaakati nno ono amaze okubeera ng'ayasa ebyama. Omusajja Niyonzimana Bujingo yandibanga mufere awedde emirimu ono tabeerangako pasita. Kaakati ebigambo sooka byewulirireko mukwano gwange mpuliriza. Bamaliza sene basute wa pasite kibo ekyekumi tujogeddwa ku aliezo baneka mbabuuzi ero ni masiki yawa ekimyo ekyekumi yakiweerawa simanyi biregetse kimyo ekyekumi yakiweerawa waba munakiweerawa I doubt whether bawa obulya sudiri yakiweerawa obulya tibabiwa singa ekimyo ekyekumi kye kyali kigagaza abantu abaavu bali badde abagagga ku nsi kuno because bagabanyo nekwe jjajjawo naawe ekimyo ekyekumi kitawo n'akiwa naawe n'okiwa temulaba njawulo mu bulamu wammwe n'okontinu yange okiwa. Nze Geshumba siwa kimyo kya 10 aga Katonda mu ggulu nebo boyagala nnyo togondera Katonda kuba ekyo kiragiro kya Katonda kyawa ani ambassador wa Katonda e Uganda biri mu Bible ambassador wa America tumumanyi wa Bungereza tumumanyi pastor yafuuka dya okubeera ambassador wa Katonda ku nsi kuno. But the man of God nonsense. The man of God nonsense. Ndi mwana wandi Gwe oli musajja wa Katonda 10 ku 10 ndi musajja wa Katonda ate eggulu bwe liribeerayo teri pastor ajja ddibeeramu nga nze sinabadde yingiramu. Actually fe tugenda okubeera special forces command era ng'eggulu fe tugenda okubeera ku ggulu nga tosaba nina pastor gwe swana kukkiriza mu layini ng'aliwo Kampala waliwo prophet emiyayo gino gyagitagi prophets gwe swana kukkiriza mu layini ya ggulu babbi abanaku waliwo akafaanike nala nga gambye ababbi omwenda bakaliwa nakalabye babbi abanaku bababye bwe bagamba ababbi omwenda ngulimbaanize Geshumba bapasita bonna b'omanyi ab'amaanyi mwenda babataddeko bwe bati nze nkuwa ekimwe kye 10. Kaakati nno ng'omaze okubeera ng'owulira ebigambo ebyo mukwano gwange mpuliriza kati njagala owulire obulindo n'obulindo obuwumbi n'obuwumbi obw'essente ate obugenda okubeera nga butokomoka buno nga mukwano gwange mpuliriza abasajja abagayiza zino ne badda ne mukati bivuddewa bigudde mu State House entebe ewa mwami Museveni kennyininyini. Kaakati ono njagala okimanyi nti buli mwaka abeerako akasente kaasaba akalala wabula ng'emigaso gye kavaamu oba ebintu bye kakola tebirabwako munnayuganda kafundikira kaweereddwayo nga Parliament ekayisizza ng'omusimbi baguwaddeyo naye nga teguyambye munnansi era nga togufunyeemu ne ku luno omulundi ku guno omwaka 2024. Kaakati wulira obulindo n'obulindo abasajja bwe boolekedde okubeera nga basindika wa mwami Museveni yeerire ne mutabani we ne famire ye n'abaana be bo bagejje nga gwe munnayuganda munnansomi w'omusolo okaba maziga weekomba bibatu munnanga kubanga gwe toliika ayamba. Kakati kansoke nkuteremu akatambi kano nako okawulire okalabe abasajja balidde ensi
ensimbi y'omuwa omusolo nga mulwaliro temuli ddagala enguudo mbi amasannyalaze mu byalo ebimu tegatuukanga oba oli awo nga n'amasomero gakutte mu mbinabina kyokka nga ekikwewunyisa abasajja buli lukya bongera kweterayo musimbi nga beegaayira kakati nze Ekema Semebwa w'omuzindalo nagambye vidiyo nkusaba ogimpera ekigalo ompyo subscribinge ku mukutu gw'omuntu wansi ogwa EKTV nange Ekema Semebwa w'omuzindalo kankuteremu akatambi kano okawulire ojja kutya ensi nti ssente Uganda ngagga naye abagikulembera baasalawo kubeera nga bajaavuwaza oba oli awo. State House ge maka ag'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda era nga nyine maka ag'omukulu Ssemaka ye Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa Generali yaganyuka omukulembeze w'eggwanga lino tabeeramu yekka abeeramu n'abantu bangi ddala era nga kitegeeza mu byonna nti yeetaaga akasente akawerako okuddukanya emirimu mu nnyumba enkulu ey'eggwanga. Kakati byonna ebyo mbadde njagala kubategeeza nti ennyumba enkulu ey'eggwanga olina amaka ago tetuganyaawo wooli naye waliwo ennyumba enkulu ey'eggwanga kati ate ennyumba enkulu ey'eggwanga mwe mulina ogifandinga. Kakati kankutegeeze nti ennyumba enkulu ey'eggwanga lino State House bamaze okusabayo ssente endala bage mutwongere ku ssente twagala ssente twagala ssente twagala ssente bagalayo billions 57 bagala billions 57 mu obukadde nga 10 bagala ku ssente endala agenti omwaka guno 2024-2025 mutwongere ku ssente twagalayo billions 57 ba State House handlers bagamba twagala ku ssente era batandise dozi tematema bamemba batuula ku budget committee eya parliament babagambye dda nti mu making sure nti mututeeramu billions 57 faba State House mwagala kwerabira nti eyo ennyumba enkulu ey'eggwanga n'olwekyo mutwongere ku ssente twagala ssente bategeezezza nti billions 13 mu obukadde 5 balina ekyuma kye bagenda okugula waliwo ekyuma tebakyogedde ne bagambye tulina ekyuma kye tugenda okugula kya security kyuma ki ebya security tebamala gabyasa ffe tubage tulina ekyuma ensimbi ze beetaaga zitegedde billions 57 zigenda mu nnyumba enkulu y'eggwanga lino State House agikulembera omwerabira ye musajja omukulu w'ekiwalaata General Museveni Tibuhaburwa taata muhozi kaakati ku ssente ezo waliwo ekyuma kibaagala kya billions 13 mu obukadde 5 nti nga kya bbeeyi nti ye kyaki security ya mukulu security ya president balina ekyuma kyebalabye kigenda kuyamako okwongera omukuuma ekyuma nga kya bbeeyi nti ye chairperson wa budget committee Jessica Ababiku bamuweereza dda request bamugamba nti please twagalayo billions 57 bakontrola aba State House be bazisabye bagamba nti president yae twagala asigale ng'akulembera eggwanga lino ng'ali comfortable nga talina kimutaataganya nga talina kutya ensonga lwaki tugenda kugulayo ekyuma tetugenda kibawulira n'ekyuma kya security ya mukulu tetugenda kibawulira temugenda kitegeera kya billions 13 mu kadde 5 oba kyuma kyekyo kibaleeta ya rabbi. Mu byonna atuliriza betwongedde okuloba okuva mu budget committee eya parliament bagambye nti ng'oggyeko ekyuma ekyo ekya billions 13 n'ensimbi ezigwamu bagamba nti ebyentambula by'omukulu nabo baagala bitereezaamuko baagala kutereeza mu byentambula omukulu engeri gy'atambulamu era bagamba nti baagala na kutereeza gy'asuula mu state lodges mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kati baagala ssente ezo zonna bazeetaaga. State House bagamba nti balina okuddaabiriza state lodge enkulu ey'Ennakasero waliwo State House enkulu State House eriyemu eri Entebbe kati State lodge enkulu y'Ennakasero kakati eggwanga lino liyina State lodge ez'omukulembeze gw'eggwanga ziri 32 bagambye nti ezo nazo zonna twetaaga okuziddaabiriza mutuwe ku ssente kati bagamba nti
Konvoyi y'omukulembeze w'eggwanga baagala bajongeremu emmotoka 5 ziri zigali kwoleka bagenda kumwongerako emmotoka 5 ate mukimanyi tezibeera za bulijjo. President bagenda mugulira ne vice president bagenda kumugulira ate bagamba nti n'ennyonyi y'omukulembeze w'eggwanga eyo tebagenda kugula mpya presidential jet tebagenda kugula mpya ne helicopter bagenda kuzikola service n'olwekyo baagala ssente tebaagala kuwulira kintu kirala kyonna baagala ssente. Kati bagambye nti beetaaga billions waliwo ne billions ate nga mukyali awo tusabye 57 tulina ne billions 83 ze twetaaga endala zino zakululabeka nti President Museveni asuubiza ebintu byazaasuubiza abantu bigenze biwera kati nazo muzituwe lumu President asasula abantu byazabasuubizanga ate President yeeyama. Omanyi bw'oba onoonya akalulu bw'oba okeetaaga nekyotaakulu ino kyeyama abantu bakuwe. Kati ate President Kasa yeeyama takwata mu nsawo ye mwe mulina okumuwa zigende mu State House agabeko. Kati embeera bwetu bwetambula. Kati jjukira nti Parliament yali yatema billions 8 okuva ku nsimbi President zakozesa nga atambudde ebweru w'eggwanga lino naye bagambye nti ensimbi ezo nazo bazeetaaga ziddizibwewo. President bamuddizeeko billions 8 bagamba nti entambula ye yagootaanamu ebweru w'eggwanga yeetaaga billions 8 bazizzeeko. President ayongere okutusakira ayongere okutambula ensi yonna atusakire eggwanga litambule. State House y'Entebbe naye yakuddaabirizibwa billions 14 mu obukadde 441 ezo ze zigenda okukozesebwa okuddaabiriza State House y'Entebbe. Bagamba emmotoka zikaddiye ezimu bagenda kuzijjawo baleete ku mpya. Kale munnaffe embeera bwetyo weegenda maaso n'okuba nti etambula naye ku billions ezo ze basabye bagamba nti 33 zigenda ku facilitating abakozi. President alina abakozi abasoba mu 100 mu maka g'obukulembeze n'okusinga zigenda gye basula. Amaka amakulu ag'eggwanga galimu abakozi 100 be bakola mu maka ago nga bangi. Mabale tuliriza mwena batadde ku Pale FM ekula eri omuntu wa bulijjo naye nga mukwano gwa Falesi ogenza masono okuba nti otegedde nti omukulembeze eggwanga lino amaka amakulu gali wali Ntebe. State House yeetaagayo billions 57 agenti nti muzitwongere mu financial ya budget committee ya Parliament yakitegedde dda abakulu baagala ssente.